Abatuze b'ekiteredde kisangibwa mu town council y'e Kakiri mu district y'e Wakiso bawanjagidde bekikwatako babataase ku bannyini kampani eyassa amayinja eya Delight be bagamba nti batadde obulamu bwabwe mu matigga ng'okuwanyaga kuno bakukoledde mu maaso g'abakulembeze ba district wamu ne bannamateeka abadde balambula ebirombe ebyassa amayinja mu kitundu kino. Tubadde tuli basanyufu okulaba nga waliwo enkulaakulana egenda mu maaso n'ate twesanga ng'enkulaakulana tugikyaye olw'ebyo ebivaamu. Kubanga ensonga esooka gye boogeddeko ey'obudde bayitamu n'ekizindaalo ne batugamba mugenda kuba amayinja ssaawa 8 abantu ssaawa 8 ne bava mu maka ne bagenda ne tulinda baluti n'omuntu n'ogyerabira n'ogijja mu birowoozo. Kaakati muba mukomyewo mwabyerabidde akantu kayiseemu akawoninga ne wayisawo eddakiika 3 tekatena kuba muba mwabyerabidde ku ssaawa 11 baluti neekuba. Kwegamba ne tulaba nga abatatu balaamu magezi tuleseewo emirimu gyaffe ssaawa 8 baluti ekubye 11 awo wonna tewali kikolebwa omuntu abeera ku bunkenge alinda baluti. Bano babadde mu nsisinkano eyeetabiddwamu ne bannyini kampani gye balumiriza abakakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Wakiso awamu n'ab'ekibiina ekya Paradigm nga ssentebe w'ekyalo Katusabe Grace ategeezezza nti emyaka 15 ekirombe kino gye kimaze mu kitundu kyabwe tebafunanga ku mirembe ng'abatuuze bangi baafuuka bakiggala olw'ebyuma ebiduduma ekiro n'emisana. Olufufuge mu bbanga lwo luyiika ku buli kimera ne luyiika mu nzizi ezimu eziri openi ne mukuba baluti 4 omulundi gumu wali ne bakuba 2 wali ne bakuba 2 kwegamba ne kiyitirira obulamu bwaffe kumpi abali wano ffena tuyina pressure kati emitima gisiiba gyewanise eyo nsonga ndala amayinja ago ne musa okuva ku makya ne mukoma ssaawa 6 za kiro ffe tuneebakaddi kati okwogera twogera tuleekaana twafuuka balalu oli gwogamba tawulira oli tawulira nakukubira essimu agamba waayo oli ludda waŋampulira olinga kwegamba mutusaasire n'ennyumba zaffe ezisinga kati zirimu enjatika amayinja gabuuka wali nibba waffe wali ffe tuli opposite nakiri ekirombe ejinja katali mukubi baalanga tugenda kukuba ssaawa 9 baakubanga 8 aba ayambuka bwati yalaba ku ssaawa tezinatuuka baluti n'eryoka ekuba ejinja lyamukuba ngaawo ne limubuuka ne likuba eri. Kwegamba nange tufa mutusaasire nze embuzi yange yakuba abaana 3 wansi bonna nga bafu. Bongerako nti n'ennyumba zaabwe zijjudde enjatika olw'omusinde ogududuma buli lwe baassa amayinja nga z'ensolo zaabwe zisoboka amawako buli kiseera nga n'emyala gyonna gyazibikira nga bano basabye aba kampuni ya Delight okuba bagulizangako ku ssaawa entuufu kwe baasiza amayinja. Ekizibu kyange ennyumba baluti zikuba sawundi mpitirivu ate nnene. Ennyumba yange bwaffe nimaze n'ogitega emiti era nsaba mujje mulabe ennyumba eri bwefaanana. Sheedi yonna egenda ku ttaka. Muwoza munabe maateekawo kibiina kibakola. Mwefulo gwa Nagamba ffe ebintu ebyo byonooneka. Era mbasaba nga tuli wano mugende mulabe sayiti yange bwefaanana. Ku ssawundi y'amayinja evaawo eboggula ekyokubiri amayinja ago n'ettaka ewange sikyalya mmere kubanga omwala gye guyita era basindika ettaka n'amayinja gaako emmere kati erimu fuuti 3 oba 4 olwo nfuniramuwa mwe muli ku ssente ffe n'okulya tetulya n'okulya ffe tetulya. Ettaka lyonna lyafunza dda amazzi ne gagiseeseetulala kati eno wagulugulu awatali mazzi mwateekayo omutimu amasanyalaze. Omukwanaganya wa kampuni eno n'abantu nga ye Sserubogo Mike akkiriza ensobi zaabwe wabula ng'asuubiza nti bakufuba okulaba nga bakola ku bizibu ebiruma abatuuze. Claiming y'abatuuze nga bagamba nti okuva mu batuuze bagamba nti bwe abakozi abafu aba kampani bwe bajja bamalako buki bumaazi. Mu obunafu nga ffe era tubeetondera ku lwekyo naye sigamu tetwesuulire gwa Nagamba tujja ne tugezaako okulaba embeera bwe tusobola ogitereeza. Kye tusinga okwagala y'enkolagana ennungi. Nalunga Veronica wamu ne bawaayira Simon Peter nga be bavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu Wakiso balagidde aba kampani eno okukola ku bizibu ebiruma abantu ate babawe n'alipoota nga singa kino kibalema bakukozesa amateeka baggala ebirombe byabwe. Mu aba Delight ne bano
naye we bigaana biba bigenda into legal what actions. Kirombe kya Delight. Ensonga ya Delight tubawadde obudde twogeddeko nabo tugenda bawandiikira tukizudde nti waliwo ebikyabulamu bingi nnyo ddala era we tugenda osookera amaanyi agasooka bana ba King Long wano Buteregga yaddeko naye balina ebibulamu naye ate eri kiri bubi ku batuuze baasenda n'ettaka nerikka wansi tugenda babawa amabaluwa improvement notice ekinaddiira bwe batatuukirize tujja babawa amabaluwa agayimiriza butereevu. Oluvudde wano boolekedde ku kyalo Buteregga nga kiri mu ggombolola y'Emmende ngeno ne waliyo kampuni eyassa amayinja esuza abatuuze ku butaace nga batuukidde mu ofiisi gye basanze Abachina bannyiniyo kyokka bano bategeezezza nti ebyali biruma abatuuze baabikolako era nga babalambuza we baasize amayinja gye basanze ng'emirimu gitambula bukwakku. 2 days ago, we employed the press and publicity and with the video phone to inform everyone. And then even that day, we hired a transport vehicle to transport the old man and the children. Yes, and before the blasting, every time we use the policeman and the GMS and the soldiers to block the way 1.5 hours before the blasting to stop the vehicle. And the residents near roads also every time we come with that. I don't know why people said. But some people, Maybe they are. There's also stormwater. There's a lot of excessive stormwater that comes from your quarry down. Chris Power Medi nga yakulira okunoonyereza mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu wamu ne Ahmed Babu okuva mu kitongole ky'abannamateeka eky'obwannakyewa batubulidde kyabawaliriza okulambula ebirombe bino. Ku nsonga endala za drainage, enfuufu, destruction of property, then tulabe engeri tusobola kubayambamuko. Ndowooza gavumenti erina okujja ku ground neekolako n'aba community kubanga zino company zino ne activity za quarry zi affecting a community si government wali abatudde eri mu office. So singa basobola okujja wano mu community ne bawuliriza abantu nga ne company tenaba kuteekebwawo ne bakolawo kasabe ne babuuza abantu ensonga esobola so twagala tulabe nga gavumenti esobola okukolagana n'abantu nga bwekolagana ne company za. Babu asuubizza nti baakugenda mu maaso okulwanirira abantu abanyigirizibwa mu Wakiso okulaba ng'ensonga zaabwe zikolebwako bafune obwenkanya. Twagala tulabe nga gavumenti esobola okukolagana n'abantu nga bwekolagana ne company ezikola quarrying activities. So bagezeeko okulaba nga enkolagana company n'abantu is okay kubanga bwe baleka abantu bagenda kumikirizibwa nnyo era ebitongole tujja kujja tugezaako obayamba naye nga gavumenti etajja ne bakwatiramu bino ebizibu tebijja kubaawo ebisigala